ekisooka okujjukira ate n'okusabira mwoyo gw'omugenzi Muteerabirwa Hamanyi Basudde omuyimbi. Mwebalege abavudde okumpi n'ewala. Ngeri enjawulo twaniriza abayimbi kubanga mweyunze butereevu betusabira. Abakadongo kamu n'abayimbi abalala mwenna bannakatemba mwenna mwebali kujja. Twaniriza ngeri enjawulo abakulembeze b'Eklezia, musomesa waffe w'ekisomesa kino, musomesa Lutaaya Emmanuel, Ssaabakristu Kulu Mukasa n'abakulembeze abalala b'Eklezia. Kyokka waliwo n'abakulembeze bali awo besituusizaako maaso ab'eddiini endala. Ate nalabyeko bannaffe Abayisiraamu, ate bo balabika mangu kasita oteekako entalabuusi. Mwebalege okujja, ffenna mukolo guno gutukwatako. Maama kadde waffe jjajjaffe kadde Dimitiriya Amyalo era gwe twebalizaako Katonda ate okumubangaaza okumutuusa ku myaka 9 era Mukama tumwebaza. Mukama yebali kukuuma okulabirira. Katonda alina ensonga lwaki akukuumye era akyayongera okukuuma. Alina ensonga. Amiina. Alina ensonga kubanga tuyimba nti ebyo ebitubonyabonya bitusoomooza Mukama alina muki ensonga. Kale nno Mukama tumwebaza olw'obukuumi n'obulabirizi bwakutaddeko era twongere okuweereza essaala. Saasobola kubeera nammwe mwasoma naye nga tuli ffenna mwenna bakulu mbaaniriza nga seerabidde bannamawulire kulembeddwamu mukwano gwange mukulu John Bosco Mulyowa. Mwebale n'abalala obuli abo banajja kuba omukolo okutandika buki butandise. Okubeera wano nga bwe nagambye ensonga esooka yakujjukira omugenzi ono Muteerabirwa Hamanyi Basudde omuyimbi Kayingo. Ayogerwako mu bitabo ebitukuvu. Tuwulidde mu kitabo kya Siraki, kitabo eky'amagezi, ng'omuwandiisi agamba nti leka tutende abantu abatutumufu bajjajjaffe mu mazadde gaabwe nga bwe gajja. Abalala tibaaleka kijjukizo. Bigambo bino buli awo bwe tubadde basoma nga tubitaddeeko nnyo mutima naye nga tuteekeddwa nti mu baabo abaagenda tebaaleka abamu kijjukizo ne baggwerera nga batabangawo. Nakaakati gy'obeera nti tebabangawo. Gambe ebyo bikulu ddala ffe abakyali abalamu kubiteekako omutima. N'abaana baabwe nno bwe baleba bo bennyini beerabirwa, n'abaana nabo bajja kukola ki? Bwerabirwa. Kyokka
kutandikirawo kyokka wangi kyokka waliwo olukalala lw'abantu abegonjebwa ebirungi bye baakola tebinnaba kwerabirwa bazzukulu baabwe baasigala na bingi gye baasikira bo ab'enda yaabwe baanywera era bennyini be baayigiriza abaana n'abaana okukola batyo tebajja kwerabirwa ennaku zonna. Hamani basudde y'omukubo, Hamani basudde y'omu kuki mwaba abatagenda kwerabirwa. Abatandise engalo tuzikube kubanga gye tuba tubeera wano, kubanga tayinza kwerabirwa. Yaleka omukululo ogw'amaanyi si mu bubondo bwokka. Era bikyalo bubondo fabumunzi kati nze nenkisobola okiraba naye gibuliranga buwulizi bubondo nefuuka bubondo naye nga ani afuula bubondo akafu amatendo, ani akafuula akamaanyi? Basudde akaalo amatendo era akenyumirizaamu. Ate kakati akaalo kano tekajja nako kukola ki? Kwerabirwa. Buli mwaka nga bwe mwasalawo tusiima nnyo ab'enkyo okulaba nti buli mwaka mututemyako tujje tusabire omugenzi Hamani Basudde omuyimbi. Badde mpulira ku leediyo ebirango ne ku Sande waliyo ndoze Masaka ekivulu ekyabayimbi sikyo nga ngoberera era bangi Hamani Basudde modo bangi abagwamu entengerezo wabano olwono ne banne abamu abagenda abalala bakyali baki balamu naye abasinga ndooza bagenze abali mu kadongo kamu ow'okumulamwa kadongo kamu waki omulamwa okuyimba okw'omulamwa. Hamani Basudde tayinza kwerabirwa. Katonda yanyamba nze omuze kwabo abaaliwo ng'ayimba nakubadde nti nali mutototo yafiira nali mu siniya yakutaano 1997 nali mu siniya eyokutaano eyokalasa naye ng'owulira Hamani Basudde akola ki? Avuga n'ennyimba tuziwuliriza kubanga nga zinyuma si kumala gawuliriza biyimba zize zaali ki nyimba. Modo w'abangi kyokka abamu tebaagala kugoberera abantu abafaanana nga bano bo ne bagaaka beyimbire biyimbayimba bayimba ebiyimbayimba. Bw'otakoppa mutuufu okoppa bifu. Biseera bino abantu bangi bayimba naye nogamba kiki kino? Okuyimba kufuuse bakimpa ekyekubiri naye kankwatemu sibira kankwatemu. Bano bayimbanga oluyimba ne lubeera nga lwa ddakiika nga 10 naye tadda gyavudde tadda gyavudde. Eno ze kategole etasangikasangika. Bayina emitwe ono ayina be bakafiiru bayina emitwe ajavudde takola ki? Taddayo. Tayinza kwerabirwa. Abantu bano ali mu lukalala oluteerabirwa. Bafenna twalesiyo betuleseeyo ekyansi waliwo education week nawalala waliwo abadde bagamba nti badde nsobola okubeera ekaliisizo era nga kituufu waliyo kadde gwaffe yatuvuddeko naye nga neetema dda nti ezijja wano
yani nsuubiza ati nzija era nja kubagiza yani abeeno mbagambye nti abalala we bali bufaana bajjagira batambula naye nja basanga inshallah kama asimbe nange nziriyo naye nga ndi wano nakyetemadda mbeere luttawa kubanga omuyimbi ono siwa wano mu kitundu kyokka wansiyo yonna olaba yagenda naye ennyimba ze bw'oziwuliriza onyenye omutono ogamba wamma yali ayimba ate tewali awakanya tewali awakanya kubanga bano bayimbanga ennyimba eziri ku mulamwa eziwoomera abantu eziyigiriza tumwebaza ono nno siyasoma nnyo tyasomye abikodde profesi ebitabo alibye buli boodi Katonda yamuwa kirabo ekyokuyimba kirabo abekopyakopya tebamala gakopera kubanga tazikawo ebitera okwogera nno biba bituufu nti ono tazikawo oba oli awo bamu bazikawo naye ono yali takusobola kukolaki kuzikawo kubanga okuyimba kwe owulira nga kwaki kwanjawulo ennyimba nnyingi ate mu bbanga ttono yafa alina emyaka 39 bbanga ttono yali akyali kumpi muki mavubuka naye ng'ayimbidde emyaka emeka 9 era kyewuunyisa nabadde nteekateeka naye ndabanga mulanzi alimu n'obulanzi kuba yayimba oluyimba nzizeeyo ewaffe ebuddu olwo oluyimba nzizeeyo ewaffe ebuddu bw'owulira ebigambo yalinga agamba nti kati Kampala nvuddeyo nyimbidde mbalabyeko baaba ab'e Kampala yabasiibula tebaaba ab'e Kampala mbalabyeko akabanga kanzirebwa ebuddu kyewuunyisa yali mulanzi n'agamba n'endongo njinyuse ebigambo nduza mubijjukira abantu nti n'endongo njikoze eti nti ngisunye ekimala ng'alinga agamba nti musimu nalabika agenda kukola ki kuvaamu era yali amaze okuyingira ebuddu kabali ngogonzi obwewagati kati tutandikira eri buluddawa saza lyebuddu litandikira mu Lwera yali amaze okuyingira naye yasobola kubeerera mu ddala tayinza kwerabika tayinza kukola ki kiŋŋambye nti ekisooka tumujjukira olw'ekyo kyeyali mu bbanga eryo ettono bayibuli egamba nti omuntu omulungi nabwatawangaala nnyo naye obulamu bwe busigala bukola ki bwogera ennyimba nga bwe ŋŋambye za makulu oba bano baalya mmere ki Katonda yabawa yayimba Baasi Dunia nze nakati ndaba luyimba lukyaddu nga bwe ŋŋambye nti mulanzi oluyimba Baasi Dunia mugamba ti luyimba olwo terukola makulu Baasi Dunia nti eno baasi baaba yenna esensebuse abagirimu bonna abagirimu eno baasi
bonna baagala gikola ki gibuukamu naye baaba abagirimu abamu bagyematiriramu tebagyematiriramu baba bagyematiriramu bakuba bukubi buki bujamu basi duniya oluyimba olwo lwa Mulanzi era n'agamba nti baaba abaafa ne bamala bajja mwene ensi bayinza okukola ki okwewuunya nga nti eno ye Pearl of Africa baaba Uganda bayinza okwewuunya ono Mulanzi basi yasesebbuka dda naye abavuga bo bavuga kapaalo n'agamba nno ku budde obwo mu 97 nga dibuza zaite zina lwali ebinga 95 96 nti baaba driver singa baba omulalagira akwatemu omulala akwatemu mu basi baaba naga omulala yandibadde agikwatamu ku budde obwo naye kakati mugamba era tiyetaaga gikwatamu basi nagamba yandigikuttemu Omulanzi basi yetaaga mulala agikwatemu olwoza yali yekka Katonda awa abantu naye driver avuga ekiba kikole ki kibe lyagezaako kugiyingira yakiwulira nti naye akwatemu bano tebajja kwerabirwa musajja mukozi bannaye nabadde neebulirira ku mugenzo ebintu bingi namwe mulina bingi bemumwigirako abayimbi n'abalamu fenna naye musajja yali mukozi ku myaka egyo emyaka 7 nga yatandika dde okuyimba ng'akola omulimu omulungi ogw'okuyimba bannange mukubire abayimbi mu ngalo mulimu omulungi bannange emmere y'amatu si matu gokka n'omutima kubayimba ebyobuvunaanyizibwa abayimbi mwebale nnyo mukama bwenyo omukisa mumwanike emikono mbalabe misaki watuuse dda nkole simakulu oba olugavu webale kutuuka webano nagambye waliwo abakyaliwo bali mukika kyabano naye batono abayimba ebiri ku mulamwa nebasiimire naye nga bangi kinga bweŋŋambye emmere y'amatu era n'omutima kubayimba ebyobuvunaanyizibwa musajja mukozi mulimu gwa kitiibwa kwijjako abaguwonoona ssebo gunduza gwomukwaba abakulembera mubinda bamangu bemmanyi ne Honorable atuuse naawe webale ssebo kutuuka mumanyi oli ab'emizannyo naki Honorable waffe mukiise waffe Parliament Solo Kayemba webale naye tumwaniriza ngambye omulimu gwa kitiibwa ng'ogyeko abakola ki ono omulimu yaguwa ekitiibwa abantu n'atuwa essanyu n'atuwa okwebuulirira ebintu bingi mu nnyimba ze ffe obukozi bwe tubulabirako ndaba abavubuka bangi nze ndaba okusomozebwa kwe tulina kungi mu bavubuka okwagala okukola emirimu egy'obuvunaanyizibwa kikulu okwagala okukola emirimu egyaki gy'obuvunaanyizibwa nga guno n'ayimba n'afuna akasente nga tewaliwo amubanja naye baka otulotwe n'azuukuka naye baba waliwo abakola emirimu nga n'okwebaka tadde baka ali ku bunkenke nga nabamu n'okukola tebaagala kukola kati bya mirundi ebiri
waliwo abatagala kukola abavubuka kikwasa ennaku ono alabirwako nnyo yakakanyingire nyimbe nayimba nakola omulimu omulungi ajjukirwa naye bannaffe abavubuka abali wano oboolya n'abali eyo bangi basiiba mu puulu si mulimu tuvuga ndibadde jasi kawungeezi kwesanyusanyu okuzannya kolaki naye nga abamu bawagala okufuula mulimu kuva ku makya era tutoba nabo mukulu kayembasomo tutoba n'abamwe kati ng'omanya nti bw'anaatandika nga wali akedde puulu anaalya ki okulya yoteeka okulya. Pawulo agamba nti atakola n'okulya takola ki naye ng'ate era ateeka okulya kitegeeza ajja kubba abo be batutigomya be batusuza obubi batusiibye obubi. Toyinza na nnyumba abamu balekawo abaana ga nti abaana kuuma waawo. Emmwanyi kakati wano mu kitundu kino emmwanyi abamu bazikuumisa muntu buli luyina tukeeka kokulu nga bakuuma na muntu naye emmwanyi abantu balekanga niyo ne bazirekayo naye kati abamu batema na mitimira mulamba nakuleeta n'obuti bw'emmwanyi nogandi ono ng'oggyeko obubbi naye n'okutegeera tategeera munda n'akamu wakinga ndikuleseewo nadda nabbo. Kati kino tugamba nti ababbi tebanditulemeseza kukola naye ng'olimu ababbi abalimu akamunyeenya nga tatema muti naye ono atema omuti naye wakufiiriza ate naye nyini tajja kudda kubba. Kwegamba kizibu kyamaanyi nnyo abantu abatagala kukola kabe mukulu kubanga si bavubuka bokka. Tukole okukola tekutta. Amiina. Katikkiro atugamba Ssaabasajja atugamba tukole biva muntu oyo nga bwe kiba kitono ekiyingidde nyama ntono okayana emirimu ki nkwawo naye okukola ono omugenzi tumulabireko. Abavubuka abaffe bingi ebikolebwa enjaga lwakuba n'abagikwata kati bakyaliyo. Edda abapoliisi banaye okulaba nga obba enjaga naye kati oba bakwata oba bagiteeka wasimanyi naye ng'enjaga edda bannange nga bakwata enjaga naye bati abantu banywa kisokota anywa nga misana bannange abakwata enjaga bannaye babaddemu bakwate kubanga waliwo nvuka wejjo nabadde naabwe enjagala bayambeko poota naye namusanze naye ng'amaanyi gamuwedde dda ku makya nga gamuwedde ku makya ayambeko situle omusenyu wabutaalewa nange abafaatha sijja kusobola n'enjaga omwenge gwonna n'omwenge byonna byonna bannange waliwo wempulidde nti ako katono nti aka covid kati abo nabo bwebali naye oli anywa n'anywa nemunywa n'anywa omwenge nagwo nekukola ki tasobola kukola kyokka alina okulya ekivaamu kubba kutta. Butukole abantu bannange bangi n'abalinga abakola nabo enkola gye bakolamu ate oluusi tubawaana ababbi. Omuntu n'afuna ssente ate n'omukola ki n'omuwaana naye ng'ayise mu makubo amakya bubbi butyemu naye nga tubawaana. Tetuwaana bantu bakola bintu bwe bityo abazzi b'emisango tuwaana abatimu ababbi. Bannaffe ono atuwa ekyokulabirako okukola omulimu ogw'ekitiibwa ng'afuna bulungi akasente ke tuwali apo. Abantu ebiseera kai mukulu honorable ewammwe naye bagamba ababbi gye bali mu palamenti naye waliyo ababbi mbunayo gye bali ababbi nawe gye bali mu palamenti gye bali nti omuntu n'afuna akawunge oba bituufu munaaba mutubuli wulira 5 kati abamu n'ekinusu kati nakyo nti 5 kagamba naye omuntu n'oba muwaana ate n'omutongoza sente nyingi bwe zityo abantu mubawenga obusiimu butunutono
abantu wali ne 10 tebakirina mubawengo busimu naye ne bazitongoza mbu muntongozi naye n'abannange mwebirire namwe mutongoza sente nyingi bwezi tungweno wali afune 10 olusi n'olukumi atoba nabo ate numbeera comfortable nti batongoza akawumbi buli mwezi kasita kayise mu parliament nippa akawumbi bana katongoza nabe kaba katongoze wali kye bayita okubeeramu ensa tubeeremu n'ensa beeremu sense of shame muntu ng'atya okukola ki okuswala bwe munaatongoza obuwumbi enguudo nga zibonaabona wanonokanaka wano kadde kalungi naye bw'okwate katonda waffe mukulu onooyitake ojja kulaba mu kulusolo ekiri ene waffe ogwamwe gwa lobbying mukikole neeno batereezeeyo amakubo gaffe mavu nnyo sibakubalira faaza abantu bonna biyitaaga obuweereza tugaa nti faaza yansabye nze ogwange kubeera ddoboozi temukyamula faaza kyamula abatuuze abaloozi bakyamule naye nga mutuusiriza obuvunaanyizibwa naye nga bano balabirwako mu kukola sente ennungi bakulu abaana taata wamwe yabaagala abaana muliwa abaana baba munsasire mwenna nnoko kifaananyi kivaayo abaana baba taata wamwe yali abaagala naye mukama n'asalawo n'amutwala mu budde obwo nga mukyali bato naye mukama yasigala waali mukama abeerawo tababedde ne maama ono jjajja mmoono n'abooluganda ababedde mukama tumwebaza abaana ng'ayimba oluyimba lwe abakungubazi yalaga nti abaagala naye abaana bange mujje tulye embuzi eki ensaata baana bange mujje bwakungubazi simanyi bayinza bubuzi balyako abakungubazi naga mujje baana bange ng'owulira bingi nnyo byeyogera wano nagamba baana mmwe mwekumeekumenga ebigambo ebyo bikulu mubeere bumu buli omu ajjukize munne lowooza mulwanya okukikola ekyo mwebali tubakubire mu ngalo ate doozi ey'amaanyi oba oliawo ebyokuyimba bino byamutwalirizanga naye mwe mutaddemu amaanyi mu byokukkiriza bya Katonda mwebale okulaba nti tuli wano mwebale kuteekamu doozi ya Katonda mugitaddemu mubongere engalo ate twandibadde wano doozi ya Katonda mwongere kubanga mukutya Mukama amagezi mwegakoleki ne maama ono ndowooza naye abataddemu nnyo amaanyi sapule temuvaako bafaaza tebaggwawo mu kumuwa amasaakalamento temuva ku mulamwa olw'ebintu by'ensi ate buli kiseera baawo ebisoomooza taata wammwe gye mbadde njjayo tiyabaagala omukisa yagubawa amiina mwekuume nga muli wamu ebiyinza okusoomooza bingi naye obumu gemaanyi ekyo kiraamo kye ekyokulaba nti mubeera wamu mubeera bumu abooluganda ekyokubiri nga maliriza mwejjeeko okujjukira kwe kusabira omugenzi omukama amusaasire muteerabirwa Hamani basudde omuyimba amusaasire ebyo nebitagenda bulungi mu bulamu bwe ate ne wano mu kufa kuba tiyafuna budde bwakwetereza oba oliawo nga waliwo byandibadde yeeterezaamu kubanga akisidenti eba akisidenti ekitabo ky'Amakabeewo kigamba nti
Yuda yakunganya sente drachma 12 aweereze Yerusaalemi aweereze ebitambiro okuddaabiriza olwabo abaafa baali babadde bati baafa kabaka Nabukadinezoli yabatta n'abasanjaga ne babeerawo n'emirambo nga giri awo naye ono ekikolwa ekirungi ekirina okukolebwa omuntu yenna obuvunaanyizibwa kwe kuziika tugende tuziike abaafa bagenda okubasitula bwe bati nga bamanyi Abayisirayiri bonna bantu ba Katonda bayirizi zirimu era bannange ne wano muyinza okwewunya abayirizi nga waliwo abazirina ogwawo ekiko ng'oli olaba nesapule ogwawo ekigongolooza mukkiriza ddala naye nga kirumira mpiti sitaani gyali alinga wali akalengedde eno neeno noolya naye nga baba ogenda okulaba ogenda okukwatako wano nga tewali kale nno baweereza ekitambiro olw'ebyo ebiyinza okuba nga tebitagenda bulungi era bwala abayirizi bano beetaaga kusabira naffe tusabira omugenzi ono obaolyawo waliwo ebitagenda bulungi ng'alina ebbala ly'ekibi Katonda amusaasira azinzire ku bino ebirungi bannange ebintu bikuŋŋaanyisiza wano okuyimba obulungi ebintu ebikumulamwa Katonda amuwa eggulu tuyimiririre